oli ku BOCAT TV. Leero enkya ne luli BOCAT TV. Okay, nkwaniriza nnyo ate mpozi ku BOCAT TV obera mpozi ngate otulaba nze SULA Ssenyonga okutusaako mpozi ate amawulire n'ebikunyumya ku nnaku ngano olwaleero wale kubera mpozi ngate otulaba bulungi nnyo wale kubera mpozi ngate otugoberera obulamu obusanzo otya njagala kubera mpozi ngate mbabongako bakyali bange mugamba mutya wano ku butaka wali wano ku butaka Bibu Nsereko Amosi Mukisa DJ Salim ogateko mpozi Eliana Hana nawe nkubuzako nnyo gattako bali mu diaspora tulinayo Eminence tulina Ndagire Esther tulinayo Ndagire netubeerayo mpozi ate ne Shirat Love Shirati Nakaddu ogamba otya tulinayo mpozi Specioza abaana bangi nnyo tulina Rich Serwadde ogamba otya netubuuza mpozi ate ne ku ani awo Shaneze banenya Babulu gambo oli UK mwenna batugobera ku mukutu wano tubagamba nti mwe bali kwera mpozi ngate mutugoberera bulungi nnyo nako olwaleero nzize nno kubeera mpozi ngate aba ndereno ndowooza yange nnyo gwoli wadde mbogunga nti mukulu endowooza yo leero nfu onako olwaleero waliwo mbadde ndaba munamawulire omu oba TV presenter omu ng'akuba nnyo Bobi Wine emisumaali amukuba mu bigere amukuba mu kawompo gye buvuddeko twafuna lockdown era gye tukyalimu naku 40 meka tusazaayo ndowooza ennaku nga oba ziri awo mu 10 tuli mu 10 ezisembayo Bobi Wine n'abaako emirimu emitongole gye yagendako e Bulaaya era bw'atyo yasigira Nambesha okubeera nga President General w'ekibiina gavumenti ey'ekisiikirize nebeera ng'ekola emirimu gyayo mpola mpola. Omukulu ono asoose kugamba nti nze kasita nalaba Bobi Wine ng'alinnya ennyonyi nategeererawo nti Bobi Wine tali naffe yali ayagala bibye ne weerabidde nti ekibiina Bobi Wine alina gwe yakirekera akitambuze nga President General ekyokubiri Bobi Wine takola yekka oba ntegedde bw'amaze n'agamba nti Bobi Wine mu kaseera nga kano weyandibadde aviirayo opposition eviireyo wano bakole kyonna ekisoboka akalulunga kakaggwa Bobi Wine yavaayo n'agamba tukireimingira akalulu kaffe gwe munnamawulire saakolako ku street oba abafamireyo oba ab'eŋŋanda zo bonna saabalako ku street nga baziba beegatte ku Bobi Wine nti beekalakaasa tu Bobi Wine bagamba baagala obuyinza buno naye si mu kuyiwa musaayi era talina kikola kye yali akozeeko nga intention ye yakuyiwa musaayi bantu kufa n'abantu abazze bafa ono Kanyama we bane bazze bakuba amasasi bubaddenga bulagajjavu obwa poliisi yennyini nga yekola ebintu ebyo naye tagamba nko bantu nti bannaaye mujje tukwate mundu mujje tukole ebikya twekalakase no so ekintu ekyo mpulidde nga kinkutteko nagamba nti tannabako Bobi Wine ng'agaba emmere n'ekibuzo kyange ne kibeera tonnalaba Bobi Wine ng'agaba emmere gw'owaddaani lwaki buli kaseera bannayuganda mwagala nnyo okubeera ku receiving end kubanza ensuubira omusaala gw'ofuna gwe nga ggwe gukumala bulungi nnyo okufissaako n'akasente koogabirako abanaku kale sijja bayita banaku abawejjere oba abali mu bwetaavu gwe wawaddaani tulekerawo okwagala okubeera ku receiving end tu ekiragiro kyayita bulungi nnyo Bobi Wine yagaba mu lockdown yasooka Bobi Wine yagaba emmere President yennyini avaayo n'agamba eyo cheap politics tugenda bakolako by then ndowooza bakitandika yali honorable Zaake ne Bobi Wine era bwe batyo emmere baagibagaana Zaake emigo yagifuna mwagiraba Bobi Wine n'agaba emmere aga kale emmere eno eriwo kanjikole ki kanjigabe nga njiwa ababodaboda ne bagitwala oba nfuna kyekintu kiyakola n'agiwa ababodaboda babere nga bagitwala kakati ekisinza okunsisa okubeera nti ogamba Bobi Wine agaba emmere ng'ate Bobi Wine president ekiragiro yakola ki yakiteekawo temugaba mmere ne ku guno omulundi oguzzeeko abakulembeze babaka ba NUP Kayemba yagabye emmere Lidaman yagabye emmere omukulu akiikirira Kyaddondo ono ewali Bobi Wine omukulu ajani ono wa honorable oyo akiikirira Kyaddondo East yagabye ente 10
nkunyingi onalebo nkunyingi muwada yagabye ente 10 eri abasiraamu n'abalala bali mu bwetaavu lunaku lwa Idi. Nakawa West Joel Ssenyonyi n'agaba emmere era zaagigaba dotuddo. Honorable Segirinya zaagabanga ettooka ly'etika n'odyetika ekiragiro kyavuddeyo ne kiyisibwa ne kigamba abo bonna abagaba emmere mugenda kukwatibwa. Bwe muba mwagala kubeera nga mugaba emmere muzikonvatinge mu ssente. Mubeera abantu nga mubaweereza ssente. Nejjukira gye buvuddeko bano bagamba bagaba essente naye nabo ssente zabalemye okugaba. Bonga bo bekikwatako naye gwe ogamba Bobi Wine. Bw'abanga gavumenti ebadde mu buyinza myaka 3.54 eremeddwe okugaba ssente zonna e Uganda yonna n'egabako just kakota of the population of Uganda. Kati ogambira Kyagulanyi yakajja mu byobufuzi myaka 3. Jibe 3 2017 18 19 2 jibale myaka 4 eyakajja myaka 4 lwaki omupiningako nnyo aveyo yecyange gwenga tonnavayo kwecyanga katutandikire wuwo kuba kati ogambye ebintu mbere enyiga gwenga tonnavayo kwecyanga abakukiririzaamu abalabi bo abawuliriza abo babere nga beeyiwa ku street. Ebyo mubyogerera eyo embeera bwebeerawo ne batta abaana b'abandi ng'ate omusango muguteeka ku Bobi Wine nti ate bayagize yeekalakasiza ate bassa abaana b'abandi ate bw'atabaako kyayogera ogwo nagwo musango. Banayi omusajja mumwagaza ki? Eno ndowooza yange Kyagulanyi bwe yajja mu byobufuzi abawagizi be tebamukwasaako kiraamo nti nga bw'onogamba nti ekiraamo kya taata tekikyusibwa yali amagundi yabamusikira. Kyagulanyi takwatangako kiraamo kya Uganda nti yeyeka yalina okubeera ku opposition. Naye bwe olaba ng'olina obusobozi jangu wakanye gavumenti. Leka gamba mbw ate Kyagulanyi talina ffe gwe olina ani? Kale gwe kitandike onawe osobola okujja n'ogamba kati nange natandisewo ekibiina kyange oba ndi ku independent kati mpuganya Mwami Museveni kangende nekalakase Mwami Museveni tawadde bantu mmere sente tezamaze buli kimu. Lwaki okisindika Bobi Wine? Gwe bw'okikola tekituuka tebakuwuliriza. After all olina media personnel kitegeeza bakuwuliriramu nnyo bakwagala. Bangi muŋŋamba mbu omuntu ono mwatula erinnya naye asinga mulaba TV mujja mutegeera. Nze njagala yeteeke mu bigere bya Bobi Wine. Bobi Wine ebimwetisse bingi, emirimu gy'alina okukola mingi nnyo. Kyova olaba bwe yabadde agenda ebweru ekifo yakikwasiza Nambesha. Ndowooza abandi badde ogenda wa Nambesha n'omugamba nti owaali Nambesha embeera eri bweti ne bweti Bobi Wine yakulekera obuvunaanyizibwa otuuseewa abantu baffe enjala tukole tutya? Omunfuna nasobola okubeera mpozi ng'ate agira. Obadde ogamba nti bwe kasita walaba nga bakuliyetinzewo shadow cabinet n'otegeera nti bano bapondoose. Bobi Wine ekibiina takifuga yekka wabula alina abantu bakola nabo abamugamba nti kati tukole kino tukole ne kino. Of course nga ekibiina ekisinza ba MPs abangi mu parliament bali balina okukola shadow cabinet, bali balina okikola kubanga ye rule of law ye rule of law. Ebintu byogere nga tetwongera kukyamuukiriza wala nga twogera nga tugoberera n'amateeka. Si kirungi gamba kwogera bintu bikyamuukiriza bantu naye nga mutuufu ekituufu kyoli mukola kye kikyamu. Oba nfuna. So bannamawulire bannange tuveeyo nnyo okubeera mpozi ng'ate tukola ensonga zonna. Nze nda Mathias Mpuga avuddeyo ayogedde wamu n'enyezaamu is just enjoying the ace of the car. Tavaayo kwogera takola ki. Bwe yali ewuwe Masaka bwe yavaayo okubaako byayogera n'okubaako byakola, poliisi yamutwala n'amasasi naye nga just ye leader of opposition. Okimanyi bulungi nnyo. Kati bano abantu b'oyogerera b'ogamba nti mudde wali mwogere muleekaane mukomata tewali n'omu alina akasaale wadde. Ogamba bajje baleekaanire abantu abalina emmundu battalion, emmundu ziri ennene, emmundu entono, emmundu eziri zitya batisa abaana b'abandi. Atodde wali gwe okole eggulire nti Kyagulanyi yatisiza abaana b'abandi.
ababaka bayina bakoze ekimala omwaka tegunnaggwa nako nga bamaze okulayira naye gwoga obalaga nti baveeyo bicyange bakole batya. Uganda si bwete bwegenda okutambula. Abantu bano balina road map ku batambulira, balina structures ku batambulira, balina buli kimu kye batambulirako nti kati tugenda ku kino. Otegedde? Ovolaba nkugambye eno ndowooza yange nawe oli waddembe okumpa endowooza yo okusinziira ku kiki njogedde waneeno. Nkugambye munnamawulire omu avuddeyo n'apiininga Kyagulanyi nti okusinziira ku lockdown kasookedde etandika tavangayo kwogera kigambo kyonna, takolanga kya, yalinnya ennyonyi n'agenda wa e Bulaaya. Ekyo ne kimutegerezaawo nti Kyagulanyi talina bantu. Nze eno ne nkugamba nti ekyo kikyamu kifu. Ekibiina kya NUP kikolera under structures, kiina abaka ab'enjawulo era kigabanyaamu emirimu. Kaakati Kyagulanyi bw'aba yagenda day one n'ahanding over obuyinza okukola ewannambesha akolenga president general w'ekibiina era yaaliwo kati okujjako nga gwogamba toli informed nti ebintu tobigoberera. Ekirala opposition yokka si yeyina okuvaayo eyogere ku kyalo lockdown nti abantu bafiira mu nnyumba enjala. Abantu abafiira mu nnyumba enjala naawe osobola okuvaayo n'oboogerera nga activist. Okitegeera ebibiina bingi nnyo, ebitongole bingi nnyo ebyogerera ebirwanira eddembe ly'obuntu baveeyo boogere. Okitegeera tetwagala tugambe nti abantu bafudde covid kubanga ate bla tuleme kwekwasa musajja. Ekirungi nti naawe kenyini bw'ovaayo n'oyogera eddoboozi lyo liwulirwa, naye bw'ovaayo n'odda ku street abantu bakugoberera kubanga olina ba followers bo, olina ku channel yo, olina ku mukutu ogwokola ogwa TV, abantu bakugoberera bulungi nnyo. Kyagulanyi ekyokubeera nti teyagabye emmere yandigigabidde Bulaaya gyali. Ababaka be kasita bagabye bwe yasooka okugaba balaba kye baamugamba ne baagala n'omukwata. Onyumirwa nga Kyagulanyi ali mu kkomera oba waliwo abantu besaagala kubeera nga mpozi oba ndabisa nnyo ne ŋŋamba nti oba gundi just ki. Naye njagenda nkootinge nina sole gye nakola eyalumbuye ng'agamba nti kandibaawo akakodyo ak'okwagala okukwata Kyagulanyi wabeewo akasipaakinga olutalo bulabula n'ebyaliwo omwakalaba akatambula. Kati saagala ondowooze senti gwe kyoyagala Uganda kubeera mu lutalo kulwana abantu babanno baffe kubanga ababo tosobola bakkiriza nti mugende ku street. Naye ate waliwo abalina basobola ogenda ku street. So kakati nze nsuubira kintu kireke nga bwe kitambula kigende bwe kityo. Mwami Museveni tulinde ekisanya kye kiggweko okulonda okulala kujje. Sente abantu bwe tebafunye sente za kulya tokinenyeza Kyagulanyi, kinenyeze gavumenti ya Mwami Museveni kubanga naye alina aba ministers ze bakola nabo abawabuzi na buli kimu. Tokinenyeza Kyagulanyi kubanga Kyagulanyi talina na komandi ku sente za ggwanga nti zino nziragidde zigende eno. Oba ntegedde. Wagenze n'okuona ku Kyagulanyi nti yagenze e Bulaaya ku stoppinga sente ezibadde ziweebwa gavumenti ya Mwami Museveni zigire. Nenze kye nategeddeko nti tebastopinze buyambi obwo wabula baagala obuyambi obwo tebuweebwa mu ngeri ya sente wabula eggwanga eririwiringi okuwa obuyambi libuweeyo in terms of commodities. Nti bwe mba sente zembawa za ddwaliro okugula ddagala kwata eddagala eryo ligule olireeta oliwe Uganda. Nsuubira kisigala kikola kye kimudaani okukwata sente ezo ne bazimisusingisa. Olaba ne sente n'eddagala eriko property of the government not for sale era nalyo litundibwa. Bye byange abali ku mukutumba buzaako nnyo mbakubiriza okusubscribinga ku album performers ne mbakubiriza okusubscribinga ku BOCAT TV. Eri ku album performers waliyo omuzannyo baguyita ekitawuluzi ojja kubeera ng'ogula bulungi ate gujja kunyumira mwanattu osobole okubeera ng'otta stress yonna gy'oli. Abali mu biyumba tubabuuzaako nnyo, bakadaama basekadaama, abali mu mbaavu ga bimotoka abakola ate mwena tubabuuzaako mwe baffe mwala kubeera mpozi ng'ate mutula bulungi nnyo ku BOCAT TV. Imenansi wale kubeerako Shirat Love, Shirat ate mpozi ne Anita naye nkwagala nnyo wale kubeera mpozi ng'ate obeerayo. Ndagire Esther naye nkubuuzaako nnyo munnaye
bala kwera mpozi ngate otugoberera bulungi nnyo kale bala kwera mpozi ngate mutugoberera nakimera Esther naye nkubuzaako nnyo bala kwera mpozi ngate otugoberera bulungi nnyo mubeere bulungi mweraba oli ku BOCAT TV leero enkya Naluli BOCAT TV